Bishop Tabazi yankubidde essimu nange bw'aba Pastor Bujinga ajja nsaba mubuuzeeko Bishop Tabazi y'omu ku bantu abawagidde nnyo ekkanisa eno kati mbadde nsaba Bishop gwe kennyini ondeetere Pastor njagadde Pastor gye kuba akayimba ke kaayagala ennyo panisa emikono gyange nsabayo ekyamagero wanika emikono ayagala miracle I need a miracle nsabayo ekyamagero Pastor Bujinga okujja wano ekyamno kyamagero Imana dusengira kono Imani tabula guseruka Imana yumva masenjesho Imana dusengira kono Imana dusengira kono Imani tabula guseruka Imana yumva masenjesho Lutegeeza nti Katonda gwe tusinza munywevu Katonda gwe tusinza munywevu ye Katonda Adamu Esaala Katonda gwe tusinza munywevu Imana dusengira kume Imani tabula kuseruka Imana yumva masenjesho Imana dusengira kume Imana dusengira kume Imani tabula kuseruka Imana yumva masenjesho Hallelujah dusengira kume Hallelujah Zikubira wakulungu omwebaza Mugambe webale Yesu Mugambe webale Yesu Mugambe webale Yesu Webala tukumye Webala tutwala tumazaako omwaka Webala tuwanidde entalo zonna Webala lwana n'owangula Nsanyuse nnyo kitegeeza nti nyina okujjako mu worship house bayige Imana dusenga irakomeye ebigambo no sina bingi naye nsanyuse nnyo from house to house it is well worship house of prayer okusookera erinnya lye lyayitibwa teryali bbi naye Mukama ffe yagamba nti temumanyi ng'ennyumba yange eneeyitibwa nnyumba yakusabirangamu kati mwe mugifudde empuku y'abanyazi. It's all about house to house. It's a house of prayer, it's a house of praise, it's a house of worship. Bugembe muganda wange ddala naye Bugembe ayimba njiri nze mbuulira njiri. Katonda buli kintu alina ekiseera kyakyo.
we yatusisinkanyiriza era yalabye nga wajja kubaawo ka break ka Christmas tusobole okutambulira ddala ewamu wabula nga tetwawukanangako naye ate namwagadde nnyo engeri gy'abala emyaka n'ennaku z'omwezi yeetaaga omubeezi amuyambeko okukwatanga ennaku ezo. Nsanyuse nnyo Wilson okunyaniriza wano era mpulira omukisa gw'empeereddwa nga gw'amaanyi nnyo okubeera ku ttaka lya Worship House e Nansana. aba Worship House mumukubire enduulu awulire ekitima. Aba busopo ya muzikube mulage nti tusanyuse. Lindako mwetabudde aba Worship House aba Worship House mulekane nnyo pastor amanye. Banange aba Worship House twagala mutwetekulemu bulungi mulekane nnyo mumale tutandike. Mwebale nnyo mwebalire ddala abawusopra mulekane nnyo tubalage tusanyuse. Labayo bwekiri ekirungi abooluganda okutuula wamu nga tulina okwagala okwa Yesu kwe yatuwa kulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyaloni. Otyo njagala buli omu akwate ku kibegabega kya munne atalina kibegabega mwazike. Emikono giyitangane. Kindly stand up. Can you please stand up? Hold each other's shoulder. And let us worship to give God all the glory. Siri muyimbi no naye nange sebabe wange mbakwatirayo. Ne balowooza nti nyimbye naye nga kisi gitegeera bulungi. 1, 2, 3 we go. Labayo bwekiri ekirungi abooluganda okutuula wamu nga tulina okwagala okwa Yesu kwe yatuwa kulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyalo. Mwogere nnyo. Labayo bwekiri ekirungi abooluganda okutuula wamu nga tulina okwagala okwa Yesu kwe yatuwa kulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyaloni. Zikubire waggulu weewaaneko kati zikubire waggulu omuwaane mugambe ekitiibwa kikyo. My brother David, I know the name David means the beloved one. Ekene, I don't know what it means. Praise Ekene. Oh, so you are beloved one. Praise. You had to sing for the Lord. I love you so much. This is my first time to meet you. I love your song, and we play the song in house of prayer, and we love you, we respect you. Thank you for loving Uganda. Alikaba mukuma kawo wanji ya umuteseza bulungi asigaleyo. mumuleke waliwo abakamera tetujja basobola naye bwe ninye wano oyogedde ku under any pressure whatsoever. Katonda nga bali omulamero w'ebyewuunyo mu biseera ebituufu akufunira omukazi atali kulabya lunaku, akufunira omukazi alizaala abaana abali mu ndaayo ababuulizi b'enjiri,
abayimbi abanatwala maaso kubanga tuli wano ffenna nga tuli balamu. Nebaza Mukama olwa Pastor Bujingo yambulira enjiri. Waliwo ekintu ekyantuukako emyaka 5 mabega. Abasumba bambulira enjiri, abantu banjagaza Katonda, naye nga tewali muntu gwe nali nsobola kutuula wansi we ntansumbe kubanga kabya bye boogera tebabifaanana. Naye omusajja ono yanjagaza Katonda, yambulira enjiri, yantwala, yanjakisa. Era tewali musajja wano mu Uganda gwe nsaamu kitiibwa, gwe njagala nnyo nga nti tukunganidde wano Nansana myaka 2 nga simulabako. Era bwe nawudde ntajja ne mbuuza mukyala wange ab'e Nansana bambala batya, naŋŋamba nti bambala mu kiniga, nange ne nteekamu ekiniga. Era obedda ali awo seefiiringa naye saabimanyira, naye omukyala yabigaseegaseeyo n'abigula naŋŋamba byambale tugende. Naye ndi muntu nange nyambala nga ye kubanga natula nnyo wansi amafuta ge era najjula. Era ndi mubulizi wa njiri, era tulina churches nyingi. Emyaka 2 gye mmaze nga nga nagenda si kwawukana. Mwagala nnyo okwawukana, mwagala nnyo ebibi fire. Naye Mukama nkoze bulungi, era nsaba Katonda tusinkane mu ggulu ffenna nga bwe tuli wano, era nga tusinza Katonda nti Katonda w'amaanyi. Mukama atukoze bulungi, nze naye tewali muntu ayita wawe ewu mu mikono gye n'abonaabona sikirabangako. Okujjako ng'oli ayagadde, ntera okubuulira enjiri ne ŋŋamba nti okujjako nga gwe wafuuka sitaani ow'obulamu bwo, bw'osobola okulemu ensi eno Katonda ajja kuteerawo nga nnungi bweti, era nga buli kimu mwekiri. Kye tusaba Katonda kyonna yakiwadde abantu era yakiteekawo. Mukulu David Ekene bakkaanyiza ne Ekene ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 29 bajje basabireko okukanana oli batulimbire wamu. Able to contradict or resist in Jesus' name. Katonda abawo omukisa okuva mu nsonda zonna, ogw'omasekati, okuva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogutaliiko obuyinike gutwale.